fenyo kamalira nga tulekera kapya tugenda kulekera ka crime detective nga bagamba abalamuzi ge bakutulisako Semaje tugenda okwekanya akawungeezi k'olwaliro kuno konna tuli kwanjula njagala weekanye wabula Sebe Kakamu Gagada abegasooka otosyako gye twolekedde njagala olabe kuno konna nagambye tuli kwanjula kwa sinema nga bagamba Saban Films nabo begasooka akawungeezi k'olwaliro tusobole okubanga twekanya ninga Sebe kati baje boka mpozi kwogendo gata ne bano gambye twolekera ka crime detective nga bagamba Patriot Pictures nabo tebabuze ku mukolo mukasiyaka mu kutandika tulina ekifo ekimu gye twatandikira gambye ke twolekede ka crime detective waliwo kabaka yali bali masekati g'emmotoka era ng'eshaaki bwe twoge yali azannya kakunizo ngenda maaso n'okufiiringamu mpola mpola ziba tezirebusa waliwo Sebe yamuyisako ekimotoka n'amukoona bw'amukoona yawulira obusungu omusajja Sebe amusiikanye ebbali wa kkubo n'amukoona yagitandikirawo najja amugobe unaasaaga nosaaga tosobola kunkoona notawanyika butawanyisi n'ogenda bwotyo nolwesa nti ngenda kuleka n'atoka amukimbako ne bakkirira babareedo osaaga n'okusaaga wapana kukimbia jangu eno gwe yitawo bw'atuuka ebbali n'atemera wano ate kirabika ekibuga akitegeera nnyo yagamba sigenda tawaana naye bw'aba yiseeyo kwayiwe nze kampiteeni kenna ekyewunyisa ne poliisi emulemeddeko poliisi emugoba okusinziira ku radio calls ng'ogasseko n'abofisa bye boogera bagamba nti rodi wa bulabe ono n'amutaayiza bano ekimotoka bakirumba bakitya kabaka kyava sooka akikulira pembeni nekiyitawo nekidda ku ddene wabula bamulemeddeko waliwo gwakalabudde ono omusajja asaaga kumakya omuntu apakinze ebbali wa bbala gwe nojja n'omukalabula maki ekitegeeza okuteekako langi kalwadi yatuuka nga takyalina gy'asobola genda bamaze omusalako buli wamu wonna wabula okusira ku ngeri gye baali bagenda maaso communicating abofisa nga bagamba nti wabulabe n'ekimotoka kirabika kirimu kojja era kivula bowe bajja basooka ne bapakinga pembeni tebaatuka wali kimotoka ekimotoka tukisazeeko tugenda kwetaaga aba bomb squad ono gwe bakalabudde yatambula butago Sebo sooka olindeko togenda musajja ayinza okuba alina kojja anti kojja amayashi ono musiru akonye emmotoka yange kirina ekyewunyisa ne kabaka detective yamugamba akwate kuba aveeyo emikono giteeke wensobola okugira buba si kingenda kusekula ebimwambi aseyase kyagala kumanyira kirya wansi ku maviiviigo yayi mumanyira nnyo genda okuza amaaso ng'alina kyalesa erudda mu gaali okatunu yakanekiresi kategerekeka buterevu ne bakutwala we katandikira mukasiyaka mu kutandika nga bagamba Saban Films ne Patriot Pictures bakutuusaako sinema gye twolekedde Patriot Pictures ne Munsoni Entertainment nga begasibwamu akawungeezi k'olwaliro kutuusaako gye tuleke nagambye twolekera ka crime detective ne bagamba John Martin yenanyini sinema asookedde ddala wabula nga bagamba Al Pacino yagenda okulembera abazanyi betugenda osisinkana akawungeezi k'olwaliro nga bagamba kasema kitulekere bakayise The Hangman kakalina okuba nga akutangaza mu kiyitibwa The Hangman kabeera kazanyo ka kakunizo nga bwolaba kapazo bwolaba tic-tac toy bulls and cows dots and boxes mash paper and pencil bwona buzanyo bwa kakunizo ne Hangman bwe kati bwe kali kakalina okuzanya Hangman wabeerawo hosingo gasyeko ne player hosi abeera n'olupapula n'ateekako dashes ng'alina ekigambo ky'alina mu mutwe n'agamba player njagala okiteebe kati player ateeba ekigambo ekyo ng'ateeba nnyukuta ku nnyukuta katugese ekigambo nga boy kinyina ennyukuta 3 already hosi aba yataddewo dashes 3 ku lupapula kati oli n'ateeba nti y n'ateeka y weegenda n'agamba nti b n'ateeka b weegenda n'agamba nti o n'ateeka o weegenda paka dashi bwe ziggwayo nga kyekyo ekigambo ne bwe kiba kimulemye obanga ennyukuta ateeba nkyamu ebiseera bisinga hosi aba akuba kye twandiyise omudaala gwa kalabba atandika n'omuti n'ateekako omuti ogw'ekiise n'ateekako gamba lwoyogera nga kifu nga ye akubayo stepu emwe mpaka lwakuba akalabba akatuga omuntu kiba kitegeeza kiba kikulemye ng'akutuze kivula bakayita The Hangman bwe katyo bwe kabeera kazannyo ka kakunizo njagala weekanye nga bagamba John Martin ye director okotiko tiweebuuza mbitegeera ntya ffe twasomera ku Jakanjil ku Shimon abamu mwasomera wa Segujja mwazanyanga Sonko na Dulu kati nga tuze bali batuga wayiseewo omwaka gumu
ino police station owo kabaka yakwase kubo najja ogamba ki ati mpitibwa Munayi Davis kirungi okubanga nkusisikanye detective n'okukirisa okubanga tugenda kwasaganya mu kino kona ate mbadde nnyina ekyokusalawo Munayi bosi yasazeewo nga batuula ebbali ono munnamawulire kaakati ddala ki ky'osuubira okunfunamu mu kusooka okusinziira ku bunkenko buliwo masekati g'abatuuze ng'ogasseko ne poliisi nasazeewo nzija embuuza ofiisa ndabe dda mbutuufu kibeera kitya kwegamba njagala gesa sigamba nti oba nnyina sayidi lekeraawo nkakasa ebyo bisobola okunyuma mu mpapula z'amawulire njagala tubeere open mbulire ensonga entuufu lwaki oyagala obiwandiika nyina ensonga zange nga nze kyekyokka luli yasooka n'asirikirira yamubuuza enkovu gy'olina wagifuna otya okubeera ssebo New York Times investigator journalist towangula buwanguzi birabo ebiseera ebisinga ssebo naffe tuyita mu buzibu investigator journalist okay beera ng'ofeesa ofaayo singa ngenda maaso n'okwata kakamera kuba tewali tabu osobola okikola kakaino aba ateekeddwa otambula naye nga bw'amunnyonnyola bizibu bye bayitamu omulimu ogwagala gwogenda maaso n'okola detective Rain yagamba omulimu tegulina tagali guli oke naye jasiwa kubanga mu biseera ebikadde nagwagalanga nnyo kusingako nga bwe ngwagala essaawa zino okay nakyali kodinga yagamba akafo kano kakyuka kurena sembayo okubeera munro anti bingi ebikyuse awatira kubeera nga faamu zizokka ne kati ekyewunyisa bazimbawo amayumba g'abapangisa badevelopingawo wonna nakyala ava mu New York niyasazeewo kwegamba olukwera alukole ku kyalo gye yazaalibwa kali baabayita waliwo kasomero gye baabayita ku ssaawa 5:13 olw'ekyali kituuseeyo baakwata ekkubo ne bajja olw'ofiisi olwedde yasooseeyo kwata ekkubo ne bafuluma eggaali yagamba nti gwe asoose ku siini kona obutereevu nze asoose tiwali yayingidde tewali yafulumye kati agenda okuzza amaaso okwekkaanya bw'ati nakye yalengera ekyamala enviiri ku mutwe waliwo omukyala eyali attiddwa ng'atugiddwa katonda wattu yajja n'asaba nakyala n'amugamba gwe sigala ntovu awo olwedde baamaze dde okweta baakapu eri mu kkubo ejja yakwata kuba ayingire munda ebweru w'essomero basisiikanye waliwo atugiddwa yingira munda najja nga yekkaanya baabo ayitibwa detective Rain genda okuzza amaaso n'alengera oluggi ebbali nga luggule kyava ajja ngeri yakimpowooze n'agambye tuli ka crime detective baabo yatandikirawo okulagira poliisi waba yaliyo yena njagala ondaga emikono gyo kiri mu procedure kati agenda okwatikuba okuyingira munda tiwali yali aliyo katonda watufudde bannange gwe kiki kyokola munda kati ankusekula ekyasi anti ofiisa gwe wandese naye abadde atambuddemu so nensalawo nzija eno olina sigala wemba nkugambye anti munaye bansayininze nzije nkwata essole eno kati sijasobola kwata ssole nga ndi bweru definitely ngenda kubeera ku kido wodda wenzira kyolaba kyendaba ulwedde namaze dde ofuna permission okuva eri bwe yonna eyeetaagisa yayitawo najja ebbali agenda okuzza amaaso ebbali ku boodi baali bakubyeko akazannyo ka hangman guno omuzannyo gwa hangman kulengera ebbali waliwo buddole bubiri buzannya omuzannyo gwa hangman ki ekigenda mu maaso kyava akeberako erudda
925 is your badge. 925 ye badge number yo sibwe kiri. Otegedde otya? Good with numbers. Ate ndi mulungi mu numbers. Nonsonyiwa nagirabye. Who's the other number? Wabula eri enamba endala yaani 025. Kati bw'alaba 025 yaluwolezaawo ng'obudde bukyali. Ku siini gy'abadde alaze crime scene agenze okuyingira munda nga waliwo eyataddewo buddole bubiri ku boodi n'akubako akazannyo ka hangman n'ateekako dashes. Kati ate ku mmeeza nga kuliko enamba badges kuliko eyiye n'endala emu kyokka endala alabika abadde agimanyi. Kati nga tudde ebbali eri roodi ono atudde mu gaali ye ebiseera ebisinga abeera mu gaali ng'ali mu kuzannya kakunizo abeera ku bupazo. Kabaka yajja amusiikane. Hey. Detective Rain. Ogamba ki? Owaaye? Kiki ekigera maaso nga tonyega? Yasooka n'aseka n'oseka. Most people go fishing in retirement. Ebiseera bisinga abantu abasinga bagenda kuvuba bwe baba bagenze mu retirement. Gwani yagambye nti omuntu akolera mu kyalo agenda mu retirement ey'okuvuba. Ffe tubeerawo awo jasinga olinda ka pension check kajje ogenda okakime. Obeerawo nga weebuuza ki ekyatuukawo eri obulamu bwo. Okyali mu bukunizo ye? Kati gwe obuwandika mu Lulatini. Ati nze nakulya ku Olutaali. Gye nayigira Olulatini. Bagambe yali aweerezaako mu kyaki era bw'atyo bw'abeera. Ekyo nali sikirowoozangako ti bwekyo bwe kibeera ebeera njogera bw'etyo. Olabika ng'afunyeemu mu kyokola. Naawe tolabika bubi. Simanyi ennaku zino okajjuza. Obadde otya? Ombuuza otya mbu nkajjuza? Nkulabikira abakajjuza. N'ensonga emulese. Ono yali detective naye ali mu retirement. So this is it, huh? Kati bwe si bwe kibeera 6 years working homicide. Myaka 36 ng'okolamu omusaidi. Dive bar doing. Bw'otuuka okulitayalinga otula butuuzi mmotoka kutandika kuwandika bukunizo. Olinga ali omunyiivu kono siri munyiivu naye munaye kinneewuunyisa. Omusajja yali aweereza mu force okubanga bw'owumula otula butuuzi mu gaali bw'oti. Yeah. Mugamba kimu si wabi. Yeah, neither. Yeah. Aha. You want to talk some more about it? Oyagala tugende maaso n'okwogera kuba ndabanga gw'alina ekikuteganya. Ki ekikuleese? There's a body over at Waywood Elm. Waliwo mayiti ku sayidi eri ku ssomero. 20s, hanged with a Muwala ali myaka nga 2 yatugiddwa. Otyo almost perfect circle. ne bamuwandikako kisaako ku lubuto. Almost perfect circle. Kirabika yatutte obudde bwe. Plus. N'alekawo kwegamba obubaka nga bulinga busindikira ffe. Badge numbers were etched on. Wabaddewo badge numbers nga yaziwandiise ku mmeeza eyange n'eyiyo. Tell me. Kati sooka ombuulire. Obubaka alinga yabadde abuweereza ffe. Why don't you come on down? Kati mbadde ngenda kusaba Crime scene photos. okwate ku bojje kwotopuse otunulire mayiti otunule victim Like this. oba osanga oyite ne mu crime scene photos. Tumanya oyinza okubaako kyotegeera. Olabye otya? Does it remind you of anything? I don't think. Yamugamba okusinziira ku kyolengera Yeah. ku crime scene tekina kye kikujjukiza. Kono tekiri familia. Kubanga bwe mbangezaako tunuya mu cases. What's over? Kino kyo enzita y'ono njawufu nnyo You don't want to ku kye nandibadde ngezaako kubanga ngeraageranyaako. Kubanga mu buziza gwe oba olaba tekiri familia. N'amugamba nti okusinziira ku kye twandiisemu kyawukanira ddala ku ekyo kye nandibadde ngeraageranyaako so kiri different. Colleagues thought I was crazy. Kenakyala ebinanka bye yafunye footage gwe yafunye jja n'amuyitamu eno erudda. You know, for me, it's all the same. Karodi gwolaba Detective Ron oba Rain yali mu FBI naye n'akwateko bwe n'ava mu FBI n'ajja eno mu local police. Kati banne baamugamba nga ssebo okuva mu FBI n'ojja mu local police ebanga demotion. Ye n'agamba nze sifuddeeyo. Ekisingira ddala okubeera ekikulu ffenna tuba tukwata bamenyi b'amateeka. Kati yasooka n'amubuuza ki ekyakomyawo okuyingira local police. Kono ensonga zange ziri personal. Yeri amugamba kijja kuba kirungi kubanga n'abakola baba baagala bagezeeko connectinga naye mu nsonga ze ziri personal n'amudduka buddusi. Sorry, sir, there's no information. N'osonyiwa tewali information. Finding out what happened to my wife is a priority, asshole. N'agamba okunoonya ekikwatagana ku mukazi wange yali priority gwe katofaali naawe. Kenakyala yakwateko bwe najja asiika na kapiteeni.
is giving you everything you need? Ndowooza akuwa buli kimu kyonna kye weetaaga. Tethered at the hip. Okusinziira yafuuse tugambe ekyenkira kyange. Remind you, Leka nkujjukize kino munnamawulire. saw was a person. Ebintu bye walengedde naddala omuntu eyafudde yabadde muntu. Alina famire ng'ogasseko n'emikwano gye. That you'll treat anything that you saw. Kati mba ngenda kussa buli kimu kyonna kye walabye. Ogezeeko kiyisa mu ngeri eri sensitive. The mayor may have Naye ayinza okuba nga yakuwadde olupapula n'agamba tukuwe buli kimu kyonna ekyetaagisa wabula ku sayidi yange. if you print anything. Singa ogezaako printinga ekintu kyonna ekiyinza okuleeta ttagala eri badetective bange. You will find yourself standing. Ojja kwesiikana ng'oli maaso ga mulamuzi mu kooti z'amateeka. Owulira? Anti butereevu. Yes, Captain. Ogamba yes captain. Yes captain. Jesus, please. Then kati ne bwogenda. Let me talk to you about Archer. Gwe tujja kwogera ndowooza ku bya Archer. Kati mu kaseera kano yakwata ekkubo ne bajja eno. Ono nakyala akola motopse. Kati olwo oli ayitibwa Archer namukadde. Yayitirayo. Ono yamulengera. Mbadde ndowooza wagenda kuvuba. Oyo yakigezezzaako Darwin ne mugaana ebyo by'okuvuba teri muntu ava mu poliisi na retiring nga simanyi n'agenda mu kuvuba oyo gasiya. Bali wano bali mu kwekkaanya mayiti. Sorry. Yeah. Okay. Get that press badge. Nze saagala kulaba ku baaji ya munnamawulire. Nzijukira lwe twalina munnamawulire ng'alina by'awandiika yabba obukakafu. Nze gwolaba ssebo ndi nominated mu Pulitzer Award. You recognize her? Ono omukyalo osobola omutegeera? Nedda. Kusya ku nfaanana gy'afaanana. Gary Cooper, 24. Ayitibwa Kelly Cooper, myaka 24. No record. Parents filed Talina likodi ya bumenyi bw'amateeka. ago. Bazadde be olwedde baali baafayiringa missing persons report nnaku 3 ezeetoolodde. Well, Kasomero abadde asomesa foreign language. Badde asomesa olulimi lugwira. Time of Kati nakyala abagamba dokita okusinziira ku ngeri gye baamusse baatuze mutuge. when it got to Oza yafudde ku ssaawa meka? between Kono mayiti we baagireetedde yabadde ebuguma. Kiraga nti ayinza okuba yafudde mu masekkati wa ssaawa 4 paka ssaawa 6. This happened. You see, Ate kirabika kino we baakimuteereddeko yabadde akyali mulamu. she struggled. Kubanga olengera wano eno kyalaze nti yabadde alwana. Any idea what was used? Osobola oteebereza ki kye yakozesezza omuwandiikako kino? Maybe I can't be sure until I Ayinza okuba yakozesezza buno bukisikaata. Sisobola kakasako ekyo naye The killer redressed her after the fact. bwe yamaze okumutta n'amwambaza. Meticulous, purposeful. Era ddala mu butuufu ekyo kikulu. You know, she has seen her fair share of the Ekisinga okwewuunyisa, Yeah, very omukazi ono alabika yali agenzeeko mu ER kye twandiyise emergency room okumala ebbanga eriwera. killed. But Olwedde kiraga nti omubiri gwe yali yamenyekamenyeka amagumba ne gawona naye nga byonna biri recent. Violence? Olinga agamba nti abadde atuntuzibwa. Domestic violence. Kisoboka okuba. What about these contusions here? Yagamba ate zino contusions nga bonalaba ebisago ebiri I wano. mean, I can only presume that was to knock Miss Cooper. Okusinziira ku ngeri gye bifaanana kiraga ndowooza baamusekudde nga baagala azirike. Okay. Yene yamusse. Kono kali. Katugende n'ebyo. Acha yatunula. Kasajja kagezi. Kati baakwatifu ne boolekera mu maka ga Nakyala gy'abadde abeera. Ayitibwa Kelly Cooper. Myaka 24. Labika abadde annyonnyo sigala baasika n'akitula ng'ejjuddemu seggereeti. So what is it you guys are looking for exactly? Kati essaawa zino munoonya ki? Tetumanyi. I'm not quite sure. Sinabakakasa ki kye tunoonya. Just looking. Neja sugenda maaso nakwekebejja. Kyonna kye tugwako kisobola otuyamba. Yes. Look what I found. Laba kyensudde eno erudda. Yagwa ku ssimu ya Nakyala. Joey. Agenda ogisaako nga kuliko message. Her parents Eviriro lyayitibwa Joey. out on a date with Joey Truman. Kati kyewunyisa onagamba nti bazadde b'omukyalo ne yafudde. Bagamba nti yali ababulako ndowooza nnaku nga 3 ezeetoolodde. Njaga sooke tufune adresi ya Joey Truman. Sooka gy'olabe. Rwini yamuyita n'amugamba sooka gye wekkaanye. Musaayi nga gujjudde munda wano. Wano balabika bwe baamutidde. Oba bwe baamutidde mukazi wattu. Ate nga kirabika lwabadde lutalo. Basoose muggunda. Katonda wange. Yene yakikoze. Yandiba nga teyabadde wakuzannya. Maama nyabo. Oli n'asigala nga yeekebejja. Yafunawo obuviiri bagende babwekkaanye.
nagambye tuli ka crime detective. Waliwo obusenya nga bubiri. Ozakana akasenya ka Joey. No, Kono simanyi. you know, Nga bw'omanyi. didn't give me much. They said they knew him, but they never met him. Agamba nti bazadde be nayogeddeko nabo. Ne bagamba nti Joey baali bamumanyi. Naye nga tebamusiikanangako mbu Joey baali bamuwulira. Alabika Joey either yali boyfriend wa Nakyala eyafudde. Kubanga bazadde ba Nakyala bagamba nti Joey twali tumuwulira naye nga tetumulabangako bw'afaanana. Oba osanga yamunyumyangako ebiseera ebisinga. Eno no mu closet balina bye baasiikana ne bagamba tufudde. Ono agenda otunulayo okulengera maama nnyabo waaka wa 50 Shades of Grey yenna ali muno. Kirabika Nakyala yali apracticinga kyetwandiise violent sex, rough sex. Kati baakwatiko nga amaze ofuna address ya Joey Truman. Era bwe batyo bajjayo. You can. Banayemba yambe ntya. Anti osobola okutuyamba mu ngeri bweti. Twagala sisikana Joey Truman. Manyiko gyali. I don't want anything, just want to talk to him. Mumwagaza akiko twagala kwogera muko naye. Yeah, he's inside. Gyali munda ebwe mba mwetaaga gyali munda. Okay, thank you. Hey, Gwe sigala. the cops say Joey abasirikale baabo. Police, don't move! Poliisi todduka. Don't move! Tosegu kabeera awo. Yali ayitamu agenda mu kisenge ne bamukwata. Jangu waneeno Joey. Kwe kumutegula. Niye ne musaa mukadde. Bana isina kye nakoze munkwatira bwereere. Kati Nakyala n'asigadde bweru. Ne munnamawulire agenda okuza amaaso. Ng'ono alina busigala bungi mwasituleye. Kyokka neri gye baagenze ewa Kelly Cooper basikanye busigala bungi mwasitule. Kirabika ono ye mutuufu si yooli. Okusinziira nti erinnya liringa lya kisajja. Ne kano kabadde kababuziza. Yuno ne basooka bamutwala tinka. N'asooka abayisaawo. Muyayi gwe beetaaga alabika y'ono. Kabadde ssebo kabalusudde kababuziza. Ono agenda okuza amaaso nga kawalampye. Kakati kakomando. Joey kiki ekituuseewo ate? Bamumanyi ku kyalo. Joey ki ekituuseewo kikyodduka. Musooke mundeke bannaye kibirungi. Rodi yamutayiriza eno. N'asooka amutwala tinka. Baaba deedo. N'ayitamu. Gwe tolina gy'olaga osaaga. N'asooka walampa. Kakazi kakomando. Keno sebo lipanda. I didn't do anything. Bana isina kye nakoze mugenda kunkwatira bwereere. Kati atoddukira kijangu. Bana ye kadduka. N'akasimbako. Niwe bikosaaga gwe. Bofisa. Atono yali FBI. Yagobanga abayayi. Bakifeeki. Balipanda nga abagoba. Kakati. Tosobola mulemesa. Abaya. Musooke mu nnyambo muyaya ndi bubi. Muyaya wuyo ajja. Bano ne bamutayiza. Njaba kuba ebyasimwe gasiya. Bwe kafulu. Akiyakakuba eggaali. Okay, Gwe sebo kakana. hold it on. Kakana kale. Retirement, Archer? I never preferred retirement. Atya okyagala okubeera mu retirement kuno saagalangako kubeera mu retirement nze. Bamuleeta ebbali. It looks like the abuse was needed. Kirabika abuse si ensonga yokka gye yafunanga oba gye yakweka bazadde be. She doesn't look well. Boogera ku Kelly Cooper. Waliwo ensonga endala ze yakweka bazadde be. Kelly Cooper nolabika yali Lizzo. Era baali baagalana n'omukyalo ono. It was her turn. Kati bagendanga maaso no practicing rough sex. Kati mu practicing rough sex beekubanga oli n'agenda amenyekamenyeka. Kati basegere ndowooza kyekyavangako ebyo. I ran. Munansonyiwa okubanga nadduse. I was scared. Zinabadde mu kutya. You look scared. Naye tewatulabikidde nga atidde. Look, I've been doing so good. Kale siganye mbadde ebintu mbikola bulungi kati. And I just... Jasi n'ensiritukamu katini. Si kikulu. That's a bit of an understatement, though. Bw'ogamba nti wasirituseemu katini obanga anyumya ensonga. about... I'm talking Kiki oyogerako? girlfriend, Njogera ku girlfriend wo. Cooper. Kelly Cooper. You... Sokoleke. No. Nedda. She liked it rough sometimes. Ye yabyagalanga sometimes okubeera rough. Backwards, she was the aggressor. Ate bw'oba osirundemu ye yabeeranga aggressor. My own bumps and bruises from her. Nange ssebo nafuna ebinuubule n'ebisago. Twekubanga.
Look, I don't expect you to understand. sisobola gezaako bate kugamba temusobola kitegeera. Anybody like her, and she didn't treat me like I was some screw up. Nze nali mwagalwa nsonga So, yali tampisa nga screw up, yali andaba nga nze. doubt. Okay, we got into a fight. Akaseera kayise mabega twayombamuko. Did it get physical? Bwe mwayomba byali physical mwekuba. It wasn't like that. Twekuba naye si kyamaanyi. Apologize like crazy. Era nentukanisira nentandika omwetondera. Working things out. Era essaawa zino ebintu bitereeza. Wasembadde okwogera naye. Last week, Nayogera naye wiiki eyise. off at the school, she said she would. Namudopinga ku ssomero. Nangamba nti ajja kunkubira essimu. She just needed some time. Yabadde yeetaaga time obirowoozaamu. Look, call her. Mumukubira essimu mubuuze bannange. I swear. Ndayira mazima ga Katonda mu ggulu. Saamulumya nga ngenderedde. Kati naye ayogera nga agamba nti akyali mulamu. Now, I think it's too. Yamugamba kati okyaga tumukubira essimu kubanga kati yuuyo. Genda okuzza amaaso okwekaanya. Bamulaga bifaananyi ng'oli yafudde dda. Katonda wattu. That's not her. Oyo si yeye bannaaye. Si yeye bannange. Yawulira ng'atidde n'okutya. Ye n'abadde amuwadde mu samutayimu nga kwegamba amukubirako amubuuze nga oli takyakwata ssimu ye. Now I need to see her. Neetaaga mulabe bannange. Is she dead? Mufu? Yeah. Yes, mufu. Guloze ebifaananyi bye tukulaga bya mulamu. She's not dead. Si mufu banaye temungamba nti afudde. Say that. Kagenda alumwa kubanga munnaye. Babadde in relationship. I need to see her right. Neetaaga mulabe essaawa eno. See her. Neetaaga mulabeko. Bami mbegayide musooke mu munda ge gyali. Tiwali kye tusobola kukola. Yasooka n'asaba atya namugamba tufulume bweru twogeremuko. Kibadde basuubira kirabika ate nakyalaba mbi. Okufa kwa Kirikupa yabadde takumanyiko kiri awo. Yabadde alowooza bamugoba mukwatira mu misango gye gino egya bulijjo njaga bayaaye bintu ng'ebyo. How about I get you the water? Ofaayo singa nkufunira ekyokunywa kyonna amazzi kasoda oba. Baseegera nti ono babikidde ate mubikire. Yajja. Kaakati. You still think she did it? Mulowooza ye yakikoze? Well, she just admitted to playing. Anti akyogedde nti baadde bakwatagana n'omukyala. For a murderer? Kimufuula mutemu kono simanyi. Sometimes they start playing. Ebiseera ebisinga batandika nga abazanyiikiriza. Omuzannyo ne gukula bukuzi. No, this doesn't true. Ono yagamba naye ate tekifaanana bwe kityo. Violence is impulsive in nature. Ebiseera ebisinga kati tuganye domestic violence ebintu biba byakwegunda. Naye ate ono omutemu engeri gyakolamu ekintu kye abala ate alina methodi. Bagenda okuzza amaaso okwekaanya sokoleke. Ono okusiisa ku nnaku gy'abadde afunye. Olwedde yagambye nti oli ye muntu abadde amutegeera tamulaba nga screw up. Ng'omuntu eyasiraana. Kibula abadde bakwatagana. Kati bw'amanya nti yafudde. Kiyakola ssebo naye ne yeesala emikono. Alaba ku nsi takyalaba nsonga lwaki asigalako. Ng'omuntu gw'abadde ayagala ennyo bw'atyo ku mutima afudde. Ati abadde agamba kisoboka okuba nga ye yakikoze. Kubanga bitandika nga byakuzanya n'okumekerera ng'omuntu omusse bw'otyo. Oli n'amugamba nedda tekitulakinga lwa nsonga omuntu gwe tunoonya ali calculative and methodical. Kwegamba abala at the same time alina n'enkola kwakolera ebintu bye. Lois Lane outside your door? Mwesikitegeera. Put up a paper cup because we have 150. Bw'oyinza otya okwata omuntu n'omuwa soda ow'akakebe ng'olwedde tulina paper cup nga 15 eri waggulu. Right, you screwed up. N'onsonyiwa nasiranyiza ko nera bwe kiri. Crooney, I know what you're still going through, all right? Luni nkimanyi biki bye wayitamu. To get your head in the case. Wabula ngenda kusaba essaawa zino omutwe gwo guteeke mu keesi. Or you're going to have to take some more time off. Bwe kigaana ngenda sooka nkuteeka ebbali ko nedda. Ndikiriya. So do you have any idea, Captain, how the girl's doing? Kati omuwala ye ali atya? Go for a while, but Abasawo bagambye kataafwe naye kati yatereddemukko. she was also able to give an alibi. Yasobodde n'ogezaako kwa alabayi omuwala bwe yafidde ye gye yabadde. You're here as a courtesy. Bwe akya wano olinga katase. You're not a cop anymore. Tokyali musirikale ekyo kimanyi. So kati saagala okisindiikirize. Ntegedde afwande ntegedde. Go out of my office before I change my mind. Mufulume yafeesi yange sinaba kwekyusa mugende. Mukole bye muteekeddwa okukola. Kati mu kaseera kano baayitawo ssaawa ziri 5 n'eddakiika 2. Bajja. Well, forensics found traces of human. Ono agamba nti abaforensi bagenze okwekkaanya omusaayi gwe basiikanye mu ruumu ya Got a DNA hit. Kirikupa nga bagamba nti omusaayi ogwo gwabaddemu ogw'ekisolo n'ogw'omuntu kati bagenze otulakinga DNA
nga ya musajja yazaako emisango ayitibwa Green. Oh, no, honey. Ayitibwa David Green. I looked in the PO file and this was the address. Kati eno gye tulaga sikitegeera nga tugenda nga bagenda ku kanisa kono bwe natunudde payroll file ye Ex-con. payroll officers file ye nga kiraga nti eno gye yali abeera. Akafu kano bagamba nti ebiseera biyise emabega ba ex-con baadde bajjayo nnyo bajja kati ekibaleese eno bafunye leedi mu musaayi gwe basiikanye mu kisenge wa Kelly Cooper. Aba forensics bakoze analysis ne basangamu omusaayi gw'ensolo mpozi ng'ogasseko n'omusaayi gwa lodi yali asibwako ayitibwa David Green. Kati David Green gwe baze okusiikana address ye eri eno bajja kuyitawo ne bajja nga basembera mpola mpola no kanisa de bwakiro. Why? Going back to the church again. Nali simanyi nti ndiddako n'okuyingira mu ekereziya banga linasembayo okuyingira mu ekereziya gwanvu vaayo baba bali wano waliwo ssebe ekyawanuka wagguleyo ne kibakoona. Oli bulungi kere yagera okuza amaaso okulengera gwe ssebo togenda yimirira awo toseguka akyali atya kono akyali oke toseguka. Simanyi mugongo gwe guno mugongo gumuluma ono bwakyusa bwati eriiso kabaka n'atawanyika. Basooka ne bayita poliisi baakaapu kiki ekyo bannange kiri kirina omutwe gwa Ipsam. Kati erudda waliwo n'akazannyo k'akakunizo sofa mulimu ennyukuta 2. So you see anything? Olina ky'olengedde? I didn't get a good look at him. Sisobodde kulengera bulungi mbadde focused ku ggwe. What about you? Ate ggwe Rooney olina ky'olengedde? He's saving your ass. Nze mbadde mu kutaasa akatofaaliko. Okay. Well, Ah, it does confirm it, doesn't it? ndowooza kati kiri confirmed si bwe kiri anti era What? nakyo yababuza ki ekiri confirmed Monroe's got a serious. kiraga nti mu muno mulimu serial killer. Excuse me, sir. N'onsonyiwa ssebo n'ayambadde Rolex. My name is Gene Wilson. Yafudde ayitibwa Gene Wilson 3-year stint for armed robbery. era nga bagamba nti yabadde yasibibwa emyaka 3 armed robbery. David Green. Ffe tubadde twagala David Green waali Sorry. Old habits. muyise detective He's here? waali kono waali yes David Green waali Green? gwe ssebo Green Yes, that's... wanje You're David Green. yegwe David Green David Green. yenze David Green nga faaza Good. kirungi bamuyisewo ne bamutuuza ebbali Who gives Joe? kakati nga batuula erudda. So, Reverend, how does it... Kati ssebo Reverend sooka otubulire ojja otya okubeera Reverend nga wazzaako emisango. Forgives. Omanyi Mukama asonyiwa Which jasi newankubadde kyaki yeyinza obutakusonyiwa. jumped through a lot of hoops in order to do that. Nayita mu buzibu bw'amaanyi okusobola okugezaako kubanga mpeereza Mukama Work with ex-cons, try. era kati banzikiriza nakwogera nandiga njogera na bano ba ex-cons. Kyovula bakafu kano kali so famous ba ex-cons bajjayo nnyo. Katulina ebizibu bya mirundi 2 byaki. Reverend, there's a dead guy. Reverend tulina dead guy ali wano eno You knew him, right? omumanyi Wilson? Yeah. ayitibwa Wilson. What was he doing here so late? Akola ki wano eno ekiro? Whenever he can. Agamba nti oyo abadde mulongoosa Just released and was abadde yakateebwa. hard. Ebiseera bisinga bwe bateebwa bajja wano ne mbabuulirira. Gwe ssebo Thinking. kiki kyolowooza? Oli yafudde mwezi. Reverend, we're gonna need you to Reverend write down exactly twagala osooka otubuulire the last 3 days. wiikisi 3 ezeetoolodde obadde obeerawa. Problem. Ekyo tekijja kubeera mu buzibu Field lwansonga mbadde mu Springfield University. nali nagenda kuweereza nga nnyinayo mission gye naliko. Okay. About Miss Carrie Cooper. Kati ate Kelly Cooper y'omumanyi omukyala Cooper, I don't believe I do. oyo ye simumanyi Kelly Cooper tomulabangako. Well, you're gonna have to do some explaining then. Oteekeddwa otunnyonnyola Was he in her apartment? kubanga mu apartment ye I don't have it. nze sikitegeera kyogamba mu apartment ye basiikanyeyo omusaayi gw'ono. Ogenda kitunyonnyola otya? This. Yabagamba temugenda kukkiriza kingenda bagamba. Frankly, I still don't understand it myself. Amazima nange kennyini sikitegeera But naye a couple of months ago, emyezi emitono egyetoolodde
someone standing over me. nagenda nesimuka masekati gekyosanga mukaaga He nga waliwo omuntu ayimiridde mu maaso gange put something. yakwata ekiwero n'akiteeka ku feesi yankasa nasimuka Eventually, I passed out. nenzirika kakeno nga nzirike There was blood coming out of my arm. nagenda okuddamu okuzuuka nga omusaayi gunfubutuka okuva mu mikono A shot or something. nga ninga gwe baasaze You're telling us kyoŋŋamba a guy gaayi yajja broke into your... n'amenya n'ayingira mu nnyumba yo n'akubbako omusaayi ye I told you. n'abagambye temujja kikkiriza Well, I've heard some. mu butuufu nnyinza okuba nkikkiriza nga nze This rings a bell to me. kubanga kino kineefaananyiriza kiringa nze Last Thursday, olwokuna olwetoolodde wuliriza ddo I woke up in the middle of the night. nagenda nenzuka mu masekati g'ekiro For some reason, mu nsonga egimu I had a pink tutu on. nga nnyina amabeere I'm a serious fuck. siriyasire nga nyambadde amabeere osinika ebinnyo otumanyira nnyini mbu simanyi bakubba omusaayi mbw'omubbijja gwe yajja mu kifo ky'okubba ebintu yabba musaayi gwa Levuland totumanyiira kati bakwatekubo ne bajja eri basiikanyo mayita endala eya Glen Wilson mwezi wa kanisa kati nakyaba akwatekubo agenda okira bwati ku desiki mu yafeesi ya Reni alina kye yalengeramu mwalimu engeri ya fayiro eno yagikwata n'agitunamuko waliwo ekintu kyeyalaba naye mubutuufu mukiraba naye kennyini yali takikkiriza ono kyava amulengera akyamulengedde He can't bring himself to. okimanyi tosobola akaseera akayiseemu bwe gatayagala bintu ebyo bikwatako fayiro eyo Let it go. That's why he keeps us so close. okusinziira nti munaye yali mugezaako tegera kyera yayagala kyobula fayiro agiteeka kumpi awo Need to look at. waliwo ekintu kyenjagala otule mu fayiro eno olina kyoyagala ndabe mu fayiro eyo bambi togaana tulamu olabe You and I both know. nze naawe tukimanyi tetuteekeddwa kubeera mu eriya eno kono yes tetuteekeddwa kubeera mu eriya eno naye ekiri mu fayiro eno kiri important ku keesi gye tuliko ate nga fayiro erabika fayiro y'amaanyi eri loini It just looks like random slash marks. kikulabikira nga slash random max naye I don't know. I think sikimanyi naye nze mukulaba okwange ate ono bwakiraba naye yagamba sokoleke obadde mutuufu mwattu I missed it. nakimisinga bwe nali noonyereza ku keesi eno So much was going on at the time, you know. It was all. wulira you had no way of knowing then. wali tosobola gezaako tegera mu biseera ebyo katonda wattu oyinza okikkiriza nti kiri connected You know, omanyi introduced them to each other. omanyi nze yabanjula ne basiikana Walk her down the aisle era omukyala nze yamwolekera to give her away. kubanga omukyala kennyini yansaba nze mba mugaba eri omusajja I don't see her. kakati sisobola nakikkiriza What were you looking for back then? yagamba nti mu biseera biri ebikadde Close to it. wali so close tugambe eri fayiro tewasobola gezaako kino tisinga mukwasa fayiro n'agimuddiza fayiro ya loodi mugamba sookoleke tosooka mugamba tusooke tusirike balina kye bategedde fayiro bagiyisaawo ne bagiteeka ebbali nakyala yajja akuba akafaani kanino fayiro gye babaddeko mwalimu omukyala yali attiddwa Church in Spring. ng'ayisiddwamu emisitale ne kati banga lyetoolodde Turns out Reverend Green is telling the truth. kati bano bagenda ogezaako kebera alabayi wa Levuland ng'ogasseko n'ekirala Levuland bino byagamba nti bamubbako omusaayi yakwateko na alipooti nga ku poliisi bagenda okwekebeja yalina kalifoomu mu musaayi gwe He wanted us to go to that church. omusajja ono yatwagadde tugende ku kanisa eyo He's definitely a psychopath. omusajja ono ayinza okuba mulalu Him as an organized killer. naye nze nsobola mutwala nga organized killer He is frenzied about these attacks. kubanga bino ebintu byagenda maaso n'okola si byakutagala si byaki abibala For a white male, 25 to 35. ateekeddwa okuba nga ali myaka nga 25 kwa 35
ng'alina haiku ya kiko kya waggulu nnyo kamala. Cops. Maybe he's Kati ate embizzi egirawa. guys. Anti embizzi tomanyi abasirikale babayita pigs. Do you understand? Ayinza okuba agenda mu maaso n'okuba nga abakyokooza. I'm gonna turn this into a frenzy Ngenda kussa bino ebituto bifulumya. Singa bifuluma mu mawulire, now. nja kugoba gwe tobaako ky'oyogera eri bannamawulire. So with Reverend Grimm's alibi checking out, then what does that mean? I mean, Kati Reverend Green bw'abanga ddala mbutuufu talina buzibu mu kino nga bicheckinga out ki kye tuba tusigalidde. Kye tusigalidde kirabika tuzzeeyo mabega. All about the hangman game. Bino byonna bikwatagana kazannya akayitibwa The Hangman. Already dashes twazitegedde. Kati sofa mulimu ennyukuta bbiri eziri filled in o ne n. Ba victims babiri. Letters. Tuyina ennyukuta kyokka tetunaba na kufuna the first victim. Kwegamba ennyukuta esooka bagezi okukisula nga bino byabawanika mu kifuba zibeera nnyukuta. Sofa bakafuna ennyukuta bbiri. N'ennyukuta ye kennyini yazibateereddewo we zigenda. Kati basooka ne beebuuza first victim ali ani kubanga first victim yaleeta ennyukuta esooka. Ligature marks around. Yajja abalage ono yatandika obannyonnyola okussira n'ono engeri gye yafudde ng'oli omukyala. Our perp's been leading us clues to the next Vic so far. Ebiseera ebisinga bw'abassa omuntu alekawo cruise esobola otuteeka ku victim addako. Sofa kuno tetulina kye twafunye. Time of death? Sometime between. Yafudde essaawa meka kuno yafudde wakati wa ssaawa 4 ne ssaawa 5 mukaaga. Ayinza okuba yafudde 5 zennyini. Difficult to be. Ekyo kizibu okkakasa nti 5 zennyini. His Rolex broke. Yagamba essaawa ye yafiidde ku ssaawa 5. But clearly last Naye ate essaawa yabadde eraga mu temutuuka. Too much about Rolex. Simanyi ku bya Rolex kubanga zibeera za bbeeyi. Naye kyensobola okugamba nti omwezi wa kyaki tayinza kubanga alina essaawa ya Rolex. Kati kibasegeza nti essaawa yabadde ya mutemu. Yagitadde ku ssaawa 5 n'amwambaza. So that. Tell me. Kati sokoleke. 11 p.m. That'd fit into the time frame for all the victims, right? Yagamba nti ssaawa 4 paka ssaawa nga 6 ssaawa 5 awo. Kisobola okubeera nga bonna abafa bafiira mu time frame eyo kono kisoboka. Kikyolowooza. 4 hours. Omusajja atwala essaawa 24. Hangman killed someone at 11 p.m. Atta omuntu ku ssaawa 5 oluvannyuma lw'essaawa 24. 2.5. Kati batusigazayo essaawa 2 n'ekitundu okuba nga tufuna victim omulala. What are we missing? There's gotta be. Kiki tumisinga banaye tuteekeddwa okuba nga tufuna crew. The ligature marks? Yagamba okusiyira ku makisi zino. The previous. Waliwo makisi ezibaddeko tezifaanana ate ez'oli yabaddewo. See, they were made of the pigskin. Zaakoleddwa ng'alinga akoppe eziri ku sikini y'embizzi. Kuno ki kyotegeeza? FDA. Aba FDA Stamps. balina stampu ze bateeka ku nnyama. So in case. Kati ebiseera bisinga ennyama singa evaamu ekirwadde baba basobola okugezaako okubanga bagitracinga wa gy'eva. Let's get the captain to wait. Kati then tuba tugenda gamba kapiteni akubira aba FDA tugende tukebere ewaabwe. Yes. Bakwatekubo ne bajja. Kati bakitegedde nti omusajja yenna atta abantu abatta buli luvannyuma lwa ssaawa 24 atta omuntu ate amutta wakati wa ssaawa 4 paka ku ssaawa kwegamba wakati okuva ssaawa 4 paka ssaawa 6 approximately ssaawa 5 omuntu aba amusse kubanga ono gwe basembeyo kusiikana bamusikanya alina essaawa ya Rolex ngeraga nti essaawa yakomye ku ssaawa 5 kati yeringa kulu gye yabalekedde bwe yamaze okumutta n'amwambaza essaawa eyo kubanga essaawa Rolex ya bbeeyi omwezi tayinza kubanga yabadde agyambadde oba nga agirina nga yagigula. Kibasegeeza nti oli bwe yamaze okumutta n'ateekako ssaawa 5 n'agimwambaza okubalekerawo kulu. Kati kulu endala gye bafunye nti yabadde amutaddeko makisi nga bono gamba nti stamp fe wano tulina stamp ze bakuba ku nnyama ezitundibwa mu bbucya kati ne bali balina aba FDA bakuba stamp ku nnyama. Kati embizzi yabaddeko stamp gye yakoppe n'ateeka ku musajja oli. Kati bakwateko ne bajja ennyama gy'etuukira gye bagikubirako stamp. Batukayo ssaawa 5 naye baba batuuseewo ssaawa 5 kusira ku kye bateebereza ayinza okuba nga olwedde yamaze dde okutta omuntu. Batandika okwekebejja nakyo bamugamba asigale awo nabagamba ekyo kye bayita crime detective. Ate buli muntu gwatta aleka amuleseeko kimaaka mu kifuba. Mukyala gwe basooka okusiikana yamulekako ki O oli gwe baseeko okusiikana ndowooza abaddeko ki N. Kati ebigambo ebyo bw'obifiitinga mu kazannyo ka Hangman olwedde dashes yazibalekerawo n'abalaga n'ennamba n'ennyukuta n'azisaawo we zigenda. Kakibasigeza alina ekigambo kyagoba era bagenda otuuka ebbali nga ne wana akazannyo weekali kibasigeza yatuusyewoko. Bamaze dde okonfaminga ne bakakasa ti mu kibuga oba ku kyalo ekiyitibwa Munno kuliko serial killer. Bw'abanga alina pattern kye twandiise MO
enzita ng'efaanagana abeera siryokiira bajja erudda ono agenda okuzza amaaso kirwadi ssebo kyamusukumira ennyama bannange tufudde musajja yuno eno nno omusajja alabika waali mu katundu abaaye omugwagwa waali tannabagenda agenda okuzza amaaso naye ate ogubadde essimu yo linagiyisaawo n'agiteeka wansi nakyala essimu yo ebadde egudde lwoli essimu n'agiyisaawo n'agiteeka wansi eno waliyo olwedde omutuge omusajja amulengera tufudde gwate ogubadde omusajja waali mu katundu omusajja mulabyeko abadde sayidi saawo kenno kye baakola No, he's actually frozen stiff. ono agamba nti okusinza ku nfaanana gy'afaanana yannyogoze The body before doing an autopsy. ate kati ebiseera ebisinga nteekeddwa okubugumya omubiri nga sinaba gukolako otopsi kiyinza otwala wikono wiiki tetugiina We're lucky we even have 24 hours. tulina bamukisa okuba nga tulina essaawa 24 sokoleke bwe ŋŋamba nti yannyogoze Isn't from kijja ki okuba nga ennyama yo tennannyogoga cold as it is. yo obunyogovu bwenkana ki obuli muno It's 37 degrees. 37 degrees Well, none of that meat's frozen. naye ate kyewunyisa ennyama yo tennyogoze kyokka ate omusajja ye munnyogovu yenna asanyaladde Well, he's Ah. got a slab of meat, anti ye si nnyama and he has more water density, ate ekisooka yabeeramu amazzi mangi or even at that time. okimanya amazzi go gasobola okunnyogoga mu budde Well, ne bweba nga bali ku bunnyogovu obwo how long has he been here? yagamba olowooza amazeewo bbanga ki Day. kubanga emisana baabadde bakola You would think. toyinza kuŋŋamba nti yabaddemu okuva ku makya Seen abantu ne baba nga tebamulaba nga yeetooloola golowooza baba tebamulabye Yeah, I agree. obukoosira aba bamulabye kati basegeze yamuleseemu kawungeezi tayinza kuba ate nga yannyogoleddewo bw'atyo Oh, yes. ki kyolowooza Archer, what are you atya thinking? ki kyogezaako okulowooza Well, I'm thinking. yagamba nze kye ndowooza Want my beard bwe mba njagala bbiya wange agezeeko okuba nga akiringa in a wet paper towel. nsobola kufuna kapepa tawulo akabisi n'enteeka kono kyotegeeza It's brought in. omusajja yasoose muteeka mu mazzi n'ajjula amazzi n'alyoka amuleeta mu firiigi kono butereevu This boy wants us to sweep. kiba kitegeeza nti omusajja ono atwagala tugende ku nnyanja kubanga bagenza otuukawo ng'omusajja yannyogoze n'akwata naye ate okusiza ku bunnyogovu tebusobola munnyogoza mu bbanga ettono eryo kati era kyanaagamba kisoboka okubanga yasoose kunnyikibwa mu mazzi n'aleetebwa n'alyoka ateekebwa mu firiigi kubanga obwo obunnyogovu busobola ate okunnyogoza amazzi ate omuntu bw'abeera nga alimu amazzi mangi kiba kitegeeza asobola okunnyogoga mu bunnambiro kati kirabika yasoose muteeka mu mazzi kati muteeka mu mazzi aba ateekeddwa okuba nga yamutadde mu kibaafu eitha mu nnyanja bajja mu nnyanja basaakinge Yeah, of course. Here's the photo. kakati baba boogeramu wano eno nakyala n'agamba atya ekituufu kiri nti loodi wandibadde omugamba wandibadde osooka n'omugamba kino kijja mwetaagisa ategeere olwedde kyetusirikedde kiri connected ku keesi yajja waali 6 minutes left. olwedde tusigaze eddakiika ntono nnyo yatuuka waali I know that look, Archer. ey'entunula ngimanyi atya I need, ngitegeera I need to show you something. waliwo kyenjagala okulaga kabulaza What? kiki From Jess's file. yagamba kino kiri ku fayiro ya jesi It's a photo. kifaananyi From Jess's file, Archer, what? ekifaananyi nga kiva mu fayiro ya jesi ki kyoliko Look, labayo no. She put up a fight. agamba tetugaana mukazi we yalwana sooka okwate olabe There's a letter V eyo gyolaba ssebo leeta v on Jess. This was his first victim. okimanyi nti yali first victim wa hangman tekisoboka This is a completely different MO. eno enzita yoono njawufu nnyo kweri The MO at the time we found it. Archer, yagamba nti tulabika twayingirira mo mu kaseera we wassekanira nakyala Because akyalindako togaana he was interrupted. omusajja teyasobola kumalirizayo lukyoze mu ngeri gyattamu abantu be n'abatuga lwansonga he was interrupted jjukira gwe watuuka obudde bukyali Why don't you walk me through what happened? lwaki tosooka n'ombulira kyatuukawo kitya Went through the door. jjukira kino kye banyumyako kyamwaka nga gumu ogwetoolodde
so kompitire mu kyali kitya musatu ajjukira Just called me up. Jesse yankubira essimu Jessica Told me to come home. ng'agamba Jessica yamukubira essimu n'amugamba ajjeeka Work things out. era nga twali twagala teesa mu nsonga zaffe I parked my car in the driveway. nensooka nvuga emmotoka nenyiteeka mu driveway Went down the back. nempitawo emmanju Picked some tulips. nenogayo obumuli You know, just obumuli we used to. kwegamba nga bwe nateranga okukola You know someone was there. kibugamba wali tosobola gezaako kwitegeera nti omuntu waali alabika yakuwulira ye Lori was still in the house while she was in my arms. yagamba nti omutemu ayinza okuba yali akyali mu nnyumba naye ate nalina mukyala mu mikono gyange yasika n'omukyala asaliddwa kati bo baasitwa nti yali asaliddwa misittale ne it was a v ono yali first victim wa hangman teyasobola kumalirizayo rituals nga bwe ziri mu butemu bwe kutuga na kulekawo kabonero biki byonna teyasobola bimaliriza lwa nsonga ono yatuuka mu budde naye nga bino bye banyumyako bya mwaka gumu ogwetolodde emmanju yajja n'ayasa eggaali n'ayingira munda genda okuzza amaaso kolengere bafunyeeko kuru Eric Anderson. kuliko kuru kuliko simanyi Eric Anderson kati amaze okitegeera kirabika omutemu agenda maaso n'okukola bino ali connected kufa kwa mukazi we kyokka neyo kesi yali yagivaako dda n'agiteeka eyo bali mufuna omutemu kati essaawa zino ali motivated bw'akoona ebbali yakona akawuzi n'awulira sound eyo sound efubutuseewa akawuzi kakonye kavuddemu sound beebuuza sound efubutuseewa wano waliwo ekituli kirabika evudde mu basement ne bayitawo ne bakkirira wansi mu basement njagala olabe kuluba gifunye kuva mu mmotoka gye basikanye mazzi bakwateko ne batuukayo wansi bagenda okuzza amaaso okwekaanya Look at this. sooka olindeko liri siri essomero This is a replica of Monroe. okimanyi nti no replika ya Monroe kyalo kyaffe I think yakola kammodoka ekyalo n'akateeka wano I'll find our next victim. This is the Fostoria line. Let's go. basiikanyewo ka train n'agamba kirabika tugenda siikana victimu waffe ku train tulina genda train gyeri balina kwata kuba okwolekera train gyeri gye bagenda osisiikana victimu yatandika okubira abaku switchboard abakwasaganya train bwe kiba kisoboka basooke basitopinge Because we beat the cycle timeline. yagamba essaawa zo kirabika tugenda kubanga tubiitinga time There he is. definitely abata ku ssaawa 5 zennyini wabulayo dakiika nga 5-6 baatuukayo musajja olwedde yabadde yamutuze nga amuwanise naye nga amutadde mu layini ya train negenda kujja bagenda okuzza amaaso ng'omusayi akyali mulamu batuukidde mukadde kyabasooka asekula erudda kuba ebyase oli yaleeta emmotoka baagala funa gwe bataasaayo lwana nga bw'osobola bagezaako okumuggyayo naye ng'olowooza gikayo kyokka ki train kijja anti vaayo gwe naawe train egenda kusekula musatu ayagala funa gwataasa omusajja wuuyo freeze kakino n'omusajja alabika yali akyaliwo omugwagwa yuli agenda gwe vaayo naawe train egenda kusekula obadde ki ono akyalwana nga bw'asobola ataase omusajja akagwa kamutuga train ejja ono bamusikayo obusisi vaayo badde ki train neryoka esekula erudda sekula akamotoka n'omusajja gwe baali batuga naye nemusekuliramu yesu kristo obadde otya gwe oyagala tusya oyagala tusya obadde otya kristi Guys, abaayi are you okay? simanyi muli bulungi katonda wange Oh my god. yesu kristo katonda wattu bagenda okuzza amaaso nga waliwo ekigambo weekiri atadde mu si
What the hell are you doing? Kiki kyogenda maaso n'okola? Nathan Omusajja amadde nsobola okumutaasa. was dead before. Omusajja olwedda abadde mufu. Oh, shit! Leka naawe. The only one could have been saved. That was not your call to make. It was not your call to make. Yamugamba nti gweka abadde asobola ogezaako taasibwa mu nsonga eno kono tebadde kodiyo kwegamba tubadde si gwabadde alina osalawo mu kyo. The ghost. You're chasing a ghost. Esaawa zino kyekugamba ogoba muzimu Kill. That's for sure. ate oba ogoba omuzimu ogenda kuttibwa Aunt, genda kwessa. Look, I don't give a fuck. Nze sifaayo. fuck. Tofaayo. About what? You lied. Tofaayo ku kikubulamu bwo. Die, dude. Olinga agamba ne bw'ofa. Come on. Ne bwenfa. It's easy. Kyangu. Then we don't have to worry about Jessica anymore. Kwegamba bw'onooba ofudde ojja kuba tukyeraliikira ku Jessica. Let's all die. Kwegamba gwe ekyo ky'olina naffe oyagala tufiiremu. That was a mistake. What? Ekiki? Cracking. otandise okumenyeka. I'm cracking. Nze menyeka. One who left, okay? Gwe yagenda n'ondeka. I stayed on the force. Nze nensigala ku force gwe n'ogenda. I retired. Nze saagenda na ritayalinga. Abaye mulekerawo okuyomba. Back. I came back. Bwe waŋŋamba nkomewo ne nkomawo sikomyewo. Ever since, and I'm glad. Mbadde naawe okuva lwe twatandise ensonga zino era ndi musanyufu kubanga tuli ffenna. It's about being back. Kino tekiri kudda. Wuliriza. Wuliriza kino. I know how much it means to you. Yamugamba nsobola ogezaako tegeera. Ofuna omugwaga guno kyekitegeeza gy'oli. Feel like that, my son. Wabula saagala ogezeeko twalayo lufaaya. Oh, Jessica. Jessica nange nali mwagala. John. Era nandiyagadde okulaba obwenkanya nga bukolebwa. Tokiseekamu nnyo mbeera. Sorry, man. We're gonna find this guy. N'onsonyiwa kono kiryoke. I messed up, man. Mwana message up kono kakada. Kakada. Sobola ogezaako omutegeera. Well, Mugambye lekera otala afiya. Baakwatikubo ne badda mu layini. Right now we're breaking into your regular program. Kati baakwatikubo ne bajja ebbali. We're told they're Mawulire ssebo gaafuluma in Monroe. nga bagamba tugambiddwa mu Munro waliyo siriyo keera. In fear as another gruesome discovery has been made. Police are finding victims hung by a noose. Poliisi bagenda maaso n'okusikana ba victims nga batugiddwa kalabba. Carved in the body. The public is dubbing the killer the hangman. Let's turn that shit off. Njagala muggyeko ebya TV ebyo. Okay. Kale, What do we got? ki kye tulinawo sofa? well, forensics still. Aba forensics bakyagenda maaso n'okwekanya naye munnange. You know, they're not coming. Ono victim ku mulundi guno train yamusekudde n'emusesebbola. Man, there's nothing on the shirt. Tiwali kye basisikanye. Yiyi. Bwe kiri. Must be something. Let's run some more. Wateekeddwa okubaawo kye tufuna at least mugezeeko kebera. No animal hairs. There's nothing. Bakebera bagezaako naye tewali. Where you going? Abaayi, We have less than 30 minutes. tulina obutasukka ddakiika 3. Nobody goes. Tewali agenda kwata kuba okudda akanlesi nga mulina kye mufunye. Mukitegedde? Take it. You didn't get any rest. Olabi Katonda bakuwumula weetaaga owummule. Siina byepumula nayo biveeko. Emma. Ebiseera bisinga ku victim asembayo kwe kubeera kulu kwe batandikira kyokka ono ye train yamusaabadde. This one, I just can't see it. Yagamba essaawa zosina kyendaba. We outsmarted him at the track. Yagamba omusajja tubadde tumusinziza amagezi kono gwe wamusinziza amagezi. Ne tusobola obitinga timeline ye. Built that car Kasa wategedde ne tugera tukebera emmotoka mu nnyanja. to save anyone. He wants the game to continue. Ono omusajja alabika tayagala tubeeko gwe tutaasa ayagala omuzannyo ogusigale nga gugenda mu maaso. Save that guy. Let's face it. Tell that to his family. Naye omusajja munaye twabadde tumutaasiza kona ate oyogera twabadde. The victims were left hanging. Yagamba kino simanyi oba kinabayamba naye ba victims abasinga bonna tubasisikanye nga bonna batuge nga bahanginga. Wanted us to see. Naye ate ono yabadde amutadde mu layini ya train kibasigeze yabadde ayagala tumulabe nga train emukuba. Lwaki? Sokolindeko. How did he know? Yategedde atya? What? Eki. How did he know that Eric Anderson Yategedde atya nti Eric Anderson wansi mu basement ayinayo akayumba okuli train. would be a connection? Ekitegeza watekeddwa okubeerawo connection. They got a hit off. Bafunye akagala akagabo bagenze okakebera fingerprints Nathan Shine. nga ka Nathan Shine. Nathan Shine. Sokolindeko. Did the captain come in today? Bane kapteni azo olwaleero. In here. Waliwo alabyeko kapteni olwaleero.
Who the hell's Nathan Shine? Nathan Shine yani? Nathan Shine ye yakona kapteni waffe n'amumenya amagulu. Juira kapteni wa batambulya akagari kabalema. Kakaino bagenze ne basikana akagalo. Basikanya akagalo ku crime scene yene esembyeyo. Guy train gwekubye. Bagenze okekebejjo kajja ko fingerprints ogezako kategeera. Ngayitibwa Nathan Shine. Kati Nathan Shine bagamba nti ye yakona kapteni waabwe. Yakona kapteni waabwe. Namumenya amagulu kuba kapteni atambulya akagari kabalema. Bajjayo bagenda okujjayo neda kikazibate zinaba kugwayo zibade saa neda kikasatu nga mukaaga bagenda otuuka ebbali nga kapteni waabwe awanikiddwa kiyabe kabagenzi otuuka wano nga ne road abadde akyali mu process obudde bumukutte bapitise timeline ye kwegamba akikola bayisaawa 5 nakuleka nga ofudde bano bagudde mudde kapteni bamusikanyi bakamutuga butuzi nga tebanaba musalamu nnyukuta aya yagamba nti abadde tannaba kumaliriza kibasegeza akyali wano njagala ogambe b'ofiisa bagezeeko okubeera nga beetolola ekifo kyonna bakebere buli wamu wonna tebavaawo ne bajja ebbali bajja bekebeje ennyumba abadde tannaba kumalirizayo rituals kitwandiise emikolo abadde tannaba kumalirizayo mikolo gyakukolako abalina okusalamu ekinyukuta n'awandika wali ka hangman n'afiringamu ennamba oba ennyukuta ngenda kusaba gwali eyo veeyo mpolampola ng'emikono giwanise rodi najja ebbali bali mu kufefeta nnyumba ngenda kusaba ssebo gy'oli oveeyo mikono giteke mbwengula yajja laba geno gira bwati geno kwata kono nga mufu wajjo tunusi tekukyali eno wali omusajja omufu unagenda okugulawo olugi wali ofiisi eyavaayo eyo wali kiriya taliyo kumbe soko lindeko acha omusajja musirikale omusajja musirikale ono gwe basikanye mu kinaabiro gwe yasse musirikale n'amuggyako ebyambalo wuyo agenda gwe ssebo kumbe wali bwafubutuse ne Katwanga tugende tumufune mu kufuluma wano eyasoose okuyingirayo ofiisa yamuggyeko ssebo ebyambalo byafulumiddemu omutemu abaddewo ne basooka bamufata omutemu abaddewo mu kitundu ne basooka bamulinnya yatandika okuwa lipooti musajja avuga Honda motocycle wona akwatako okudde no mubugwanjuba banaye musaleko bufiisa munene babayita omusiru sseba avuga Katwanga Kamala omusiru avuga Katwanga babato tukebali nasooka agiweta yagweruda mu gaali bagenda omusikana nga aweta ayisemu buto nateera n'agisitula wabula abonga Katwanga musawa muvuzi wa Katwanga musufu okuzaama Allah ne basooka bamusimbako n'abagambye tuli kayitibwa the hangman ekyo nakibanyonyodde mu ntandiko akasikanye wakati wako gwamanyi laba tagali n'awetera wano ne kabaka n'akwateko bamufate eno gye baatuuka nno bali mu kuzimbayo kirodi ssebo kyasiba Katwanga ono yagamba kisaaga ekifo nkimanyi ekiyitamba akisekulirayo emmotoka wansi eno kirodi n'agireeta kakeno kijja ku mugu kabaka n'aleeta egaali kuwayi kikyokola leka nkisekula ebyuma ku mbaavu nga siya mwezi akukyalo kaseera tegedde nkirani connection kufa kwa mukaji we agala kittabusi yagireeta kyatuka ebbali ne kiyimirira kumbe eno gyalaga zino crossroads
Wafubutuka emmotoka mu buvanjuba n'esooka emwambali ya muganda wange. Motoka yamutuulamu. Hey, how you holding up? Yambuuza gw'oli otya? I feel like I've been hit by a truck. Thank you. Nakye yakwatibwa n'amusikana. Listen, Wuliriza munnange. maybe you should walk away. Nze ngamba wandibadde ova mu keesi eno. Dangerous. Kuba bituuse kati ebintu bikalubye. Lucky, you know. One scar's enough already. Hey, babes. You gotta move. Mugamba nti wandisoose n'ova mu nsonga zino. So what was Olwedde mukazi wattu olinako engeri y'enkovu. he should be questioned. Ezo enkovu gy'olina akiri kisemala tewandigenze maaso nakwenyigira nnyo mu bino. Yeah, look, she was jumped from behind. What a fight she put up, huh? In a wheel? Yasooka n'agamba ssebo kapiteeni baamuvudde mabega. Sure, that's one. Yakoze olutalo okubanga yasobodde okwerwanako kubanga akyali mulamu. Stole. Olwedde abadde mulema. He is with this guy. Bayitawo ne batuule bali mu gaali. Bonna balumbirira nakyalo ono. Doing, Chris? Kulisi sooka omuli eki ky'olowooza? Bamulaba alinga alina ky'alowooza. Kiki? I was doing this piece on drug cartels Agamba nalina piisi gye nali nkola ku ba drug cartels. of nowhere and Ekifo kyali eyo kya munda nnyo. car late at night. Kati lunaku lumu nkwate kuba ogenda mu mmotoka yange. And Ne I just felt like something bad was... kwegamba nawuliranga waliwo ekyamu ekinaatera otuukawo mu kaseera ako. There was this guy Kani wagenda wafubutuka gaayi. and he just came up Yanva mabega. behind me and he knocked me down. N'ansekula n'engwa ettali. He just started beating me. N'atandika okugenda maaso n'okunsekula. He had a knife to my neck. Yalina akame nga akatadde ku nsingo yange. Was gonna live or not. Awo natuka ekiseera ne ndowooza oba ngenda simatuka oba sigenda simatuka. The detective who was assigned to the case, Detective yali assigned ku keesi. Detective Michaels, Yali ayitibwa Detective Michaels. he vowed to find the guy who did this to me. Yalayira n'agamba nti agenda kufuna gaayo ne yali antuusizza ku kye yali antuusizzaako. Simanyi lwaki. I don't know why he cared so. Simanyi lwaki Detective Michaels yali afaayo nnyo. Wabula But he did. He found him. Musatu yasobola okukola investigation omusajja n'amufuna n'amutegeera. And the guy shot him. N'ekisinga okwasa ennaku omusajja amukuba ebyasi. Michaels had a Kyokka ekyewuunyisa Michaels. Musatu yalina omukazi little girl. ng'ogasseko n'omwana obuwala omuto. People don't understand why you guys do what you do. Ebiseera ebisinga abantu tebasobola gezaako otegeera lwaki mukola bye mukola bannange. Ng'abasirikale. Much you sacrifice. Tebamanyi saddaaka gye mukola. So, Kati n'olwekyo story. soola eno It's not about me. It's about agamba ye teri ku ye. It's about him. Wabula soola eno ekwatagana ku Detective Michael ekwatagana ku mmwe. Mu nsonga eyo I'm not giving up. sigenda kupowa. I guess you guys are stuck with me. Kiba kitegeeza musiranye nange nze sigenda powa paka nga keesi eno ewedde. Okay. Kagambye sebo b'ofiisa bayita mu kutoba. Kyo kituufu bayita mu kutoba muganda wange. Manyi buli muntu ekintu ky'abeeramu y'abalowooza y'ensi eyo. Naye bwe bakutwalako mu nsi y'abaofiisa lw'omanya nti nabo bambi baba n'obuzibu obuteekanika. 24 hours. Mu ssaawa abiri mu nnya buli ssaawa abiri mu nnya ate omuntu. Part of the game. He kills Jessica and he's Naye kyewuunyisa bwe yatta Jessica n'asooka ate ayimiriramu for some time. Want to put a new team? Olinga agamba tufune new team egenda okukola investigation ku keesi ya Jennifer. We don't have the resources to. Tetulina resources kubanga tukole. Ono sigambye resources, man. tetwetaaga resources. Very obvious. Yagamba nti omusajja yatta omukyala yatta Jessica Kiriovius n'ayimirira. Kati sokolowoozeemu ki ekyamuyimiriza. There are only 3 Wabawo ensonga 3 ezisobola okuyimiriza omuntu. stops. One, they die. Esooka aba afudde oyo tannaba kufa. We catch him. Yakubiri nga tumukute tetunnaba. Ate ey'okusatu They're in prison. okuggyako nga ali mu kkomera nga baamusibira ate mu ssango mulala. Possible. In jail for some.
kisoboka okuba nga baali bamusiba mu kkomera. We get one of the techies. Kati olinga agamba tuteekeddwa okugenda maaso n'okuba nga twekkaanya Jess was murdered to the time Reverend Green. tulabe Jessica bwe yafiira paka mu kaseera ka Reverand bwe baamubbirako omusaayi. Kuba kirabika byonna bwe byatandika bwe yabba omusaayi gwa Reverand n'agenda gumikisinga mu musaayi n'agenda guteeka mu kisenge Personal to you guys. kya Kerry. He put your badge numbers on that desk for a reason. Kali agamba nti mu time frame eyo gibanga emyezi 9 tuyinza okuba nga tulina abantu bangi ono n'agamba bwe muba mwagala okukendeeza saaki eyo mugiteeke kumwe kubanga kati already badge numbers yakwata zammwe kibasegeeza kiri personal eri mmwe kati tuba tulina gezaako tula mu time frame eyo mukazi owe yafiira emyezi 9 egyo bantu bameka be twakwata kati ssaawa nga ziwera 5 babakubira essimu babayita mujje bakwate kuba ne bajja wabula kati bagezesaako kirowoozaamu nga bagamba kirabika yali atandika okugenda maaso n'okola ekintu kye laba bamukwatira omusango mulala kiringa omuntu okubanga abadde armed robber aye ne bamukwatira ogwa rape kati ayinza okuba nga bamukwatira keesi endala nemusibya mu kkomera naaba nga teyasobola genda maaso nakyo kye yali akola ng'amaze okutta mukazi wa roodi mukazi wa detective kati oluvannyuma lw'emyezi 9 nga bamutadde n'alyoka atandikira we yakoma yatandikira ku musaayi gwa Reverand nabba omusaayi gwa Reverand n'agutwala ewaka Kerry kubanga ke kanakera ke yaddamu okutta kati bagamba ffe tulina tula within that frame myezi 9 tusaakinge abantu bameka be twali kubanga kyo kiri personal omuntu ono alabika afokasinze ku ffe abantu bameka be twakwata ne tusiba mu kaseera ako kanino wasigadde ennyukuta nga 6 bagenda otuuka wano ne kajjo Truman nga bakasse kali ka girlfriend ka Kerry nakyake bagoba kali kasazewo okwetera kajja mu ddwaliro n'akatta n'akawanika tabusye bakwate kuba ne bayitawo The son of a bitch killed Joey. ogwo gwana gwa mala yasebo gusse Joey kwagamba gulinga okubadde gwagala okwesasuliza ffe olw'okuba nga twatassa kaputeeni nabula ogusaagwa tabbo ngamba nti olina kyofunye munnange And use the filters for yagamba nti okusinziira ku kyewangambye time range gye nteekeddwa ogezaako okusaakingiramu 5 released in time to be your guy. nkizudde nga wakakwata abantu 26 5 be baateebwa mu bbanga eryo kanajjaako ebere ku 5 abo Might that be tunula ku 5 abo ani ayinza okuba nga ali familia kuliko naayitibwa Adam kuliko ayitibwa Adam Kiraman sooka ofunira fayiro ya Adam Kiraman bamukwata nammundu Here we go. Cullen had an assault with a deadly weapon. bamukwata ne assault deadly weapon Look at his address. sooka otune address ye ne waka gy'abeera toys and more Anderson. Eric Anderson. kyokka te Eric Anderson yalina toys Give us those shots from sooka otuwe shots oba otuwe ebifaananyi ebya Eric Anderson yalina toys It's familiar. omwali ne katrain Train set. Son of a bitch sold it to me. nkakasa Adam Kiraman alabika yaguza Eric Anderson bitrain ebyo bitoizi kati bagenzi okebera mu myezi 9 rodi yali yakwatiramu abantu 26 abantu 26 abo ne bataako 5 5 kubadde kayitibwa Kiraman agenzi okwekebejja ekyali kyamusibya assault with a deadly weapon kyekyali kyamusibya kati bagenzi okwekebejja obulungi nga rodi ekifo gy'abeera wa toys and more abadde akola toys kyokka ate bagende wa Eric nga Eric Anderson alina toys nyingi kiba kitegeeza nti rodi yeyaguzanga Eric toys kati bakwateko ne bajja gy'abeera Kiraman bagenda otuukayo Down here. Get the prince off the wall. Run him against Kellerman. This is Rooney. Let's get forensics up here. We have deceased. ngenda kwetaaga ba forensics labika nno omusajja yeebaludde baatuukawo nga yeebaludde Got powder residue on his face. agamba naye ate okusiya ku ngeri gye ndaba simulabamu buganga mu feesi And residue on his hands. ng'ogasseko n'emikono gye sirabako buganga
batuuseyo nga kabaka yeebaludde. Buli kimu kyonna kiraga yabadde abikola ne mu kifo wennyini we yeebalulidde. Nga bw'abadde agenda maaso n'obikolako lisaaki byonna weebiri. Genda okulingiza erudda. Ne kikabuuti kiri mwe baali bamugobera ekya ofiisa. Nakyo weekiri. Well. Ayitibwa Adamu Keraman. Ono yasooka n'abitulamu n'agamba lidako. Buli kimu kyonna. Wabula eky'omusa era n'akazanyo kabadde tekaweddeeyo. Ndowooza akitegedde batandise ogetinga close gyali. N'asalawo yeebalule yejjewo. Toli yawuli obusungu okubanga si yamunyize. Gwana gwa malaya. You know, maybe it's not the way we wanted it. Oba osanga si engeri gye tubali tukyetaaga. Naye ate atuyambye. Winding up in some prison. Kubanga ffe nga ofiisa tubadde tugenda mukwata akomekereyo mu kkomera ajanye matatu n'abayaayi. So it's over. Kati olinga agamba nti kiwedde. Over. Ate kiwedde ate kiki kyo kyayagala. Mutemu yuuyo. Yeebaludde yejjeewo. Waliwo ekyaki oba oyagala. Down at the station house. Go over. Kyengenda okusaba okusinziira nti omaze ebbanga gwavu ng'oli mu bino wandibadde oddeeka. You know, Chrissy, going back home. ngenda kusaba osooka okwate kubo ddeeka. A long day. Ddeeka bambi nkwegayidde kati kino kiwedde. Call me if you guys find anything. Bw'oba olina kye mutegedde nga mulina kye muzudde oba osanga ojja kunkubirako. Ko tofaayo. Tujja kukubirako. Omusajja yesse. Ono yagamba omusajja atobye nga bw'asobola okugezaako kubanga afuna attention yaffe. Abasajja nga bano abatandika ebintu bwe biti tebatera kumala getta. Tosobola kera ku makya ng'otaddewo akazanyo ne weebalula nga akazanyo tekannaggwa. Bagayi nga bano Bakesi Ramirez tebalekerawo tebetta. Kati ki kyotegeeza? You want this thing to make some kind of sense. Ulinga agamba kino oyagala kiveemu amakulu. Up in some way. Mu ngeri emu oba endala obeka engeri gy'okitegeera. You're still young enough to believe it is. Okyali mwana muto ogenda maaso n'okukkiriza nti ensonga ezimu zibeeramu amakulu okutegeerekeka. Sense and logic. They quit having any effect. Naye ebintu bino byatuka essira nga tebikyayina. Tebikyayina mulamu. Kuno njagala okiipe mu perspective yo. Maybe you're not ready to let this whole thing go. Oba osanga. Because that would mean, in a way, that you're giving up on Jessica. Yagamba oba osanga ku sayidi yo gwe toyagala kigezeeko kubanga kiwedde bwe kityo. Kwegamba toyagala puwakula Jessica. Nedda. Ensonga eri nti. Yagamba ayagala abeere sure. Njagala kakasibwa. That's an impossible wish, but... Anti kyoyaga kiza obutasoboka naye. Tugende tusooke tuseka ne Kristi. Tugende tusooke tuwulize recording za Kristi. Oba osanga Kristi alina bya recording mwe tuyinza okupiikinga. Bwe kiba ng'onoonya mulamwana kunyonyoka nsonga ziwedde nti wali tabu tugende. Yagamba abasajja nga bano abatandika ensonga nga zitasobola kera ku makya n'amala gatta yetabwe si. Omuzanyo olwedde teguwedde ennyukuta zibadde zikyabulayo. Ono abaali wano nawulira eddoboozi ng'omuntu amugamba nti enkofu emu yokka tekumala. Kumbe kirodi. Kino kirabika kirodi kikyaliyo. Kyatukira ku nnakyala Kristi. Davis. Kisooka kimusekula ne kimugunda. Baabano. Mukazi wattu. Kanda kulwana nakyo. Kijjamu ebifungu. Talo sebo lwali wano. Kimusawuka tali. No, she's still not answering. Mukubire simu tagikwata. Banange ekigwagwa sebo kimusajjeko. Kyamusekula n'azirika nkikwate kuba nkimwetika. Kirabika nno omutemu omutuufu akyaliyo. Christine. Katonda wange. I'm gonna run a trace on her phone. Yeah. Hold it. Njaga soke tu tracing essimu ye. Nabye yagwako n'essimu eri wano.
ye bamututte. Kati agenda okujja bw'ati alina akanaaka ke yajja wansi. Kano akantu wakatulina n'akajjukira mu ntandikwa ya sinema. Yakalabako mu motoka. Ha! Manyi omutemu yaani. Gamba ba dispatch bagezeeko okulwaninga saaki. Waliwo omutumbaavu eyankoona emmotoka omwaka ogutolodde emabega. Omusiru oyo. Nakyano bamulese bali bamusibye kamba. Sandigenze maaso nakwenyenya nnyo singa mbadde ggwe. Bali waliwo George Stewart. Omanyi? Tulina bingi bye tufaanaganya nze naawe. Enkovu. Bagamba enkovu ebiseera ebisinga zimanyi okwogera stories. Yagamba nkirabo obadde ogenda maaso n'okufokasingako for some time. Christy tandika. Tulina omuzannyo omu gwe tusigazaayo. Anti singa oteekako kamera eyo bagenda gitrackinga bategere wendi. Guno si omuzannyo gye ndi. Teri agenda kumanya nti oli wano. Kati ono agenda okukebera nga bamugamba nti omusajja gwegambye tukebereko yali part of the foster system. Kono kebera ku next of kin. Waliwo ayitibwa Veronica Townshend yasembayo okubeera naye. Kebera ku bazadde be. Bazadde be baafa. Naye omukyala yali ayitibwa Stewart. Yafa overdose mu 1997 ate kitaawe yali ayitibwa George Stewart. Yetta mu 1998. Kono yoyo kitaawe yeetuga bwetuzi. Ntegeddewo omukyala gye yamututte. Kitaawe yafa date ki? Okitoba nga 1998. Kati ayagala ku celebrating anniversary y'okufa kwa kitaawe. Atutte nakyala kumuttira kitaawe gye yafiira. Kitaawe yeetuga bwetuzi. Nambuza tulagawa. Kati walowoozaamu ennyo. Mu biseera ebikadde emyaka 2 egyetoolodde. Rodi yasiikana taata w'omwana ono. Omusajja yeetuga bwetuzi. Yeetugireyo ku pig farms off the 20. Neda. Eyo taliyo. Kikyotegeeza. Ezo pig farms baazijjawo. Baazimbawo mayumba. Kati ayinza kubeerawa. Katonda watu. Baba bali wano essimu neevuga. Banayi tufunye ekifaananyi ekiraga mu Kristo akyali mulamu. Omusajja ebintu abibroadcastinga ku intaneti. Tetulina kadde kakutracinga kumanya wa link gyeva. Wabula kikyolengera mu video. Ndaba plasters. Katonda watu. Taata w'omwana we bamuziikawa. Okusinzira nti yeetawe si yali state responsibilities batera baziika mu public graveyard. Kansooke ndabe bayinza kuba bamuziikawa. Katonda watu. Sacred Heart mausoleum gye baamuteeka liringa bonogamba nti limbo. Then kati eyo gye yamututte. Kibasegeza tulina beating time ye kutuukayo mu budde nga tannaba kumutta. Abaswati bali wakono babuzayo dakiika nga 20. Mutegeddeyo, tutegeddeyo. Mugende mu location kati wetwogerera. Bagezezaako okusaakinga. Basegedde nti abadde agenda maaso n'okukola bino. Mu ntandikwa omusajja eyamukoona atya gwe yasibya. Mu ntandikwa ya sinema. Mwaka nga gumu ogwetoolodde. Wabula bw'oba weetoolodde emyaka 2 emabega. Atya era still yaliko ku keesi ya taata w'omwana ono. Taata w'omwana ono yetta. Ni taata w'omwana yeetugira maaso g'omwana ono. Atya yaliwo ye kennyini yatuukawo n'atuuka n'asika n'omwana oyo nga kitaawe yakamala okwetuga. You should really feel privileged because I'm about to give you a double value letter. Wandibadde ofiiringa privileged lwansonga gwe ngenda kuwa double value letter. Why do you redress the people? If you just kill them, why do you redress them? Yagamba nti abantu bota lwaki ogenda maaso n'obambaza. Kakeno kambuuza bino kaagala jasi ku beating time. Kakimanyi bali bateekeddwa okuba nga banoonyereza essaazi wetwogerera. Ekitegeeza kino kyonna kiri ku control. Oyagala kufiiringa nga ali mu control, oyagala kulya nga ali mu control. Kyekyo lwaki bw'amala okuba tasiba abambaza n'obambaza n'abazaako engoye. Gweoyinza okulowooza nti ontegeera, oyinza okulowooza nti ontegedde omanyi. Wabula tolina kyomanyi.
You want to see control? Oyagala okulaba kye bayita control. No, I don't have to wait. 10:58. Siteekeddwa kulinda paka shawa ndowooza nga 4 n'eddakiika 58 okutta. Nakati essaawa zino nsobola okuttako no wejjire. Kikola oba okikola nzitaga shambwa gya ku kyalo ku mbaavu olowooza nkutya nnyo. Anti tulindayo omuzannyo omu yekka kagwemu. Tulindayo omuzannyo omu yekka kagwemu. Wasigaddeyo eddakiika emu. Bano baakwateko ne batuuka erudda. Wasigaddeyo eddakiika emu. He. Kiri wano kiri mu kweyogeza. Lindako. Jimmy bambi ngena kusaba tokikola nkwegaide tokikola. Tokikola omwana tomutta. Saagala okulekya busiru detective. Yagamba nsukira lwe nasembayo kulaba. Wali mwana muto ddala bw'oti. 5 or 6 years old. Wali myaka ndowooza nga 5 oba 6 egy'obukulu. When that day was over. Kitaawe yettira maaso ge. Lori yaliwo. I did. I know I did. Yagamba nti mu kaseera ko nakola ensobi n'enkusuulirira. Era nga nkimanyi nakusuulirira ku ekyo ngenda kusaba onsonyiwe. Njagala ontunuulire. I was the one who killed your father. Nze yatta kitaawo. He hung himself. I was there, Jim. Yagamba nti kitaawo yeetuga. Naliwo buli kimu kyonna asobola ogezaako kitegeera ke wayitamu. Bekatandika kagenda maaso nakunsiriwaza kono si kyendiko. Togezaako sembera kigere kyako nate ngenda kukola ki? Uno ndi mukadde sigamba nti oba ngenda kwambalira. Oyagala omanye ekyatuukawo eri omwana oyo. Kitange yagamba kitange nga amaze okufa. Olwedde ennyumba abaleka baali bagenda gifulumamu nga babagobye. Agamba nti akaseera ke yayitamu kaali ka bulumi nnyo ng'akula. Kiba tasobola kutegeera. Kagino kitaawe baamugoba mu nnyumba wabula taata teyalina nsimbi. Olw'okuba nti yalina nsimbi zigezaako tambuza bulamu ate ng'olwedde alina omwana omuto muzeeyi yasalawo yejjewo bwejja. Emyaka egyo gyonna sebo baagenda maaso n'okukolako abuse. Omanye yannyamba ye gwe nkimanyi nandisobodde okuyamba mu kaseera ako. Leka lisa omukyalo ono mutwale tojja. Sigaana mu biseera bwe nali mulagajjavu. Era ng'agamba nti yakola ekintu eky'obugwagwa oba osanga ekitasobola kusonyiibwa. Bino byonna abikola wabula just atwaliza time kubanga kisegedde ndowooza ono ekimutta psychological alina problem. Kitaawe bwe yafa ne bamuteeka mu foster homes. Foster homes ze yabeeramu ndowooza yabeeranga abused. Batandika ng'omusobyako bamukolanga ebintu bingi. Ebyakyankalanya mental capacity ye n'entegeera ye. Lwoli yamufa amabega. Yagamba nti twala munsi oyo omukyala tateekeddwa ffa. Yakiraba n'akisekula. Kumbe kinyize switch. Balina osekula faani. Nakyala emutwala. Bafaani ne bagikutula. Sooka omugiraawo mukwate. N'ensooka ennoonya omugwagwa. Kati bali kye baakoze. Bagenze ne banoonyereza ku bantu ate ono be yakwata. Tebanoonyereza ku bantu acha be yakwata. Acha before nga tana bagenda mu retirement omuntu gwe yasembayo kwata yali mugwago ono. Yamukona bwe yamukona namusanga eri mutanga bamugamba nti ekyo kimotoka kiri mu bomu. Alyoka amusika ne kati mu motoka ye mwalimu akanaka kali kalengejja. Akanaka yakatunanga kali familia. Ategedde kati nti akanaka yakalabako ate ku case yaliwo myaka 2 mabege ya suicide. Kesi yali yatata wono. Tata yeta yali ambadde akanaka ko mu kifuba.
kirodi kyagala mufumita gwe abakikwata labo kimusiritukako kyayitawo ne kyekkata wansi ekigo wabula ne Acha wakonye tewabadde walungi musatu yekonye bubi nnyo Kamala ate siyo mukadde nagambye Al Pacino ag'obuzaali tujja mweyongera mu kasema akamanyikiddwa nga hiti kakadde nga mulimu Val Kilmer mpozi ngugasseko n'abalala yamugamba nti okimanyi mu kigambo kye nze mbadde mbulayo nze mbadde ayi abadde asiperinga ekigambo eviction nze mbadde mbulayo evictionium abadde akisiperinga oba mu Luyitale kazanyo bwe kabadde kagwamu yabadde abulayo nga nakyala awedde kigambo kiroke kyeggweyo kale obuvunaanyizibwa Ssebo yali abuteekako ono ng'agamba nti ono teyandimulekeredde mu kaseera ng'amaze okulengera kitaawe ng'amaze okufa Alisi yandimubeereddewo singa yamutwala teyandiyise mu buzibu bwa bulumi bwe yayitamu ne bamutwala mu foster homes n'abeera abused yajja yawulira obusungu kisajja kimututeko abantu babiri babadde afaako Kamala kyamutwalako mukyala we kyokka ne Rodi kimusiza ebyekigwagwa kisekula busekuzi bule teyalinda terevu n'akijjawo yeekaalu Abani ag'obuzaali nkasiira kano bayitawo ne bajja erudda balina okuziika musaatu newankubadde abadde mu retirement yali musaa musufu yaweereza mu force yali agwanagani salute era balina okugimuwa bulambalamba laba nabagamba ku Russia Traffic Phone Service Center asiikanibwa kwa Nifa Towers CK Paints Jomai Property Consultants nabagamba basiikanibwa ku Iga Chambers MK Electronics Magic Interior Curtains Quality Garments nabagamba balitengo ez'omulembe era muyitirangayo basuubuza n'oguza kinnoomu ne suuti z'abagole bazituusanga ate nga nagamba Monta Royal College nabagambye essaawa zino bali mu kuligestalinga baana somero lya Kisulo balenzi n'abawala endya yaabwe ennungi ensula yaabwe ennungi academics so fakati bakwatira ddala ekifo ekyokumwanjo so kati muyitirayo ne mutwala abaana abagenze mu sini esooka mpozi n'abagenze mu sini ey'okutaano oba ey'okuna byonna bamaze okuziika oli yakwate kuba najja erudda nabagamba Mystic Saloon Wandegeya bw'oba toyagala kusala bigooli be bateteekanya enviri ne zibeera za mulembe Password VJ Junior kali abaali erudda ku ntaana ya mukyala we ziba teziribusa omuto yajja n'asooka amusimba akabankaluwa agenda okuzza amaaso kuliko akazannyo ka Hangman nga bafiirinzeemu n'ennyukuta emu kuliko dashes eziwera yagamba naye ensi enjaga zakibane kati ate ani ono abantu banoonyako bannaabwe ebizibu kati ani ono wetujja otandikirako okubiri Merry Christmas and a Happy New Year ngenda sa Mukama bakumire mweraba The house in New Orleans, they call the rising sun.
in the ruin of many poor boys. Tell your children